okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda mwannyinaze nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama atukesereza obudde ne tusobola okulaba olunaku ekitangala eky'olunaku olujja. Njagala okujjukiza nti toli mulamu olw'okuba oli mulungi okukira muliraanwawo, mukwano gwo oba omuntu yenna avudde mu bulamu obw'ensi eno. Naye kisa kya Katonda kuba atalina ssanyu ffe ababi era aboonoonyi okufa tuzikirire mu bibi byaffe. Naye ffenna atuwadde omukisa tusobole okutuuka ku kwenenya olwo nno tusobole okulokolebwa. Kyenvudde nkwebaza nti okkiriza enkya ya leero tutule wamu ku bigere bya Yesu awali ensulo ey'enkya omuva amazzi ago ag'omuwendo okuweweeza obulamu bwaffe gatuwanirire mu nnyonta eno ey'okunoonya okuddibwamu ku makulu ag'obulamu bwe tuyitamu mu nsi eno. Nkwebaza bw'abaawo omuntu mu nnyumba yo yasuze mu nnyumba yo nga tamanyi ku nteekateeka eno mujjukize era mutegeeze nti waliwo ebyawandiikibwa bye tuyiga ekigambo kya Katonda kye tufuna ng'entanda buli ku makya essaawa zino 11:30 buli ku makya tuba n'ebyokuyiga. Kkiriza Mukama akolere mu ggwe otegeeze ku balala ku mikwano gyo ku mirimu ab'eŋŋanda zo abatannaba kutegeera makulu gali mu kwekwasa Katonda mu bulamu bwaffe. Mukama akumpeera omukisa onooba okoze ekigambo eky'ekikulu. Kale katutandike n'okusaba. Omulungi ow'ekisa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, laba nzija gy'oli, nzikirizza ggwe okolere mu nze olw'okuzimba abaana bo bano. Kkiriza Ayi Mukama obeere wakati waffe wano, nze njogere ebigambo Omwoyo Omutukuvu by'anaabampadde, ate Omwoyo weera y'omu akole mitima gy'abaganda bange ne bannyinaze abawulira ku buuyi buli. Okwo kwe kusaba kwange n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ebiseera ebyaki? Ebiseera eby'enkomerero. Ebiseera eby'enkomerero. Olunyi lwaffe olw'okujjukira luvudde mu Danyeri essula ey'e12 olunyiri olwokuna wagamba watya? Naye ggwe Danyeri bikka ku bigambo osse akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi baliddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera. Kankuddiremu. Naye ggwe Danyeri bikka ku bigambo osse akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi baliddiŋŋana embiro n'okumanya kulyeyongera. Ngambye ebiseera ebyaki? Eby'enkomerero. Okuyita mu byasa abataganjuzi b'ebyawandiikibwa bya Bayibuli bazze bayiga ku bunnabbi obw'ebiseera eby'enkomerero obuli mu byawandiikibwa ebitukuvu. Naye teriiyo kyafaayo ekyali kibaddewo ekyakwata omubabiro nga okusibibwa kwa Paapa Piyo ow'omukaaga, era nga yasibibwa nga nnaku z'omwezi 15, olunaku luno lukulu nnyo mu bulamu bwange, olunaku lwa mwezi nga 15 omwaka 1798. Nkiddamu, teriiyo mu byafaayo by'abataganjuzi ba Bayibuli ekyasinga okukwata omubabiro okukira ekyafaayo kino ekitaali kya bulijjo
ekyokukwatibwa n'okusibibwa kwa Papa Pio ow'omukaaga. Ennaku z'omwezi nga 15 omwaka 1798. Papa Pio akwatibwa abasirikale b'eggye lya Bufaransa. Akwatibwa abasirikale b'eggye lya Bufaransa ku biragiro bya generali eyayitibwanga Louis Alexandre Batier oba Batia. Papa Pio ekimukwasa n'okumusibya yali ayogedde ku mbeera ey'obwegugungo obwaleeta enkyukakyuka mu ggwanga erya Bufaransa eyajjiramu enkola enkyamu era embi, era mu biseera ebyo obwakatonda mu ggwanga erya Bufaransa bwali buwereddwa nga buli omu akola nga bw'ayagala era nga birowoozo omuntu kyalowooza kyakola ki kyakola. Ebintu bino bijja bibaawo era bw'obanga oli muyizi wa Bayibuli ojja kusoma mu kitabo ky'Abalamuzi ojja kukizuula nti abantu olw'okuba baali beeyawudde Katonda n'ekigambo kye nga tebaagala kiwulira nga buli muntu akola nga bwe yalinga ayagala era bwe yeesanyusa. Kale nno n'enkyukakyuka ez'omuggundu ezajja mu Bufaransa zajja n'embeera egamba nti ebya Katonda awanyewaawo ne Bayibuli ne zookebwa, tetwagala kukola ki kubiwulira. Ebintu ebijjira mu mbeera efaanana bw'etyo mwe mujjira n'obutemu, bwe kukwata abakazi, kwe kusitirimbula abaana, ebintu ebifaananiza. Kakati Paapa ayogera ku mbeera eno. Ayogera ku ki? Ayogera ku mbeera eno. Obukristaayo alabira ddala bugenda bukola ki? Buva mu ggwanga erya Bufaransa. Abasirikale ba Bufaransa ne bawamba ekibuga kya Roma, ne bawaŋŋangusa Papa Pio, ne bamuggyako n'obuyinza bwe yalina. Njagala mukitegeere nti Paapa mu biseera ebyo yalinanga obuyinza, si buyinzayinza, naye Paapa yabanga n'obuki? N'obuyinza. Nga Paapa bw'agamba nti kabaka gundi aveeko, kabaka oyo ng'akola ki? Avaako. Kyenavudde mbagamba nti ekyafaayo ekyanamiriza ekyewuunyisa eri abataganjuzi by'ebyafaayo bya Bayibuli kye kino nti omuntu ow'obuyinza agamba ne kitaddibwamu, akwatiddwa, awaŋŋangusiddwa, n'asibibwa mu kayumbayumba eyo. Era kigambibwa nti Paapa ono yafiira mu bwaŋŋanguse mu nnaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Agusto nga wayiseewo omwaka gumu. Era obufuzi n'obuyinza bw'obwa Paapa tebwaddizibwawo, tebwasobola kuddawo okutuukira ddala mu 1929. Mwabaagala okumanya ebyafaayo ebintu ebyo mujja bisiŋŋaana. Ennaku zo mulina essimu eza seereza, kyanguwa nnyo. Noonyereza obwa Paapa bwaddizibwawo ddi oluvannyuma lw'okuwaŋŋangisibwa n'okusibibwa kwa Papa Pio ow'omukaaga. Kale nno Vaticaano nesobola okuddamu okukakkalabya emirimu, naye ng'obuyinza obwo wadde bujja kukomezebwawo bwali bukendeezeddwa. Nabagambye nti Paapa yalina obuyinza nga bw'agamba nti kabaka gundi simwagala, oyo aveeko. Kiba tekinaana kufuluma mu kamwa, katayi kawa tekanaana kusala kkubo ng'eri kabaka bamukoze ki? Bamuggyeko, bamuggye omukono muki? Mu ngabo. Abataganjuzi b'ebyawandiiko ebyafaayo baalabanga okusibibwa kwa Papa Pio
kwe kwali enkomerero yaki y'ennaku 1206 ezaali zoogeddwako nga obwa paapa bugenda kubeera n'obuyinza obwenkomeredde. Kale nno bo bakinuulira nti obuyinza obwenkomeredde obw'abapaapa bwali bugenda era bwali bukomye. Era bw'obanga oli musomi wa Bayibuli nja kubasomerayo ennyiriri 2-3 ku Bikkulirwa essula 11 olunyiriri olw'okusatu, sula 11 olunyiriri olw'okusatu agamba atya? Ku Bikkulirwa 11 olunyiriri olw'okusatu agambye atya? Nange ndibawa abajulirwa bange babiri era baliragulira ennaku 1206 nga bambadde ebibukutu. Nabagambye nti enkyukakyuka zajja mu Bufalansa zayita ne Bayibuli okukola ki? Okwokebwa n'okuyuzibwayuzibwa ne bazisuula mu ki? Mu nguudo. Abajulirwa ba Mukama y'endagaano empya n'endagaano enkadde. Kale bakolanga obujulirwa babuulira enjiri nga bali mu biki? Mu bibukutu, nga kyekigezaako okulaga nti nga tebakola ki? Tebaweebwa kitiibwa. 12 olw'omukaaga agamba n'omukazi n'adduka n'atuuka mu ddungu gye yalina ekifo ekyateekebwateekebwa Katonda balyoke bamukole ki? Bamuliisizenga eyo ennaku 1206. Kale nno ekkomo ly'emyaka 1206 kwaba basoma Bayibuli ojja kutunuulira nti okuva obwa paapa bwe bwafuna obuyinza mu AD 538 okutuukira ddala mu 1798 ojja kukizuula ng'awo obwa paapa bwe bwalina obuyinza okwetolola ensi ey'abategeevu mu biseera ebyo. Nga paapa kyayogera kyekikola ki? Kyekiteekebwa mu nkola, naye ennaku ezo zaali ziweddeko. Kwe kulaba nga ki? Paapa Pio akwatibwa atwalibwa n'asibibwa. Naye ekkomo ly'emyaka gino gy'obufuzi bw'obwa paapa obwenkomeredde obutagambwako, ate yali entandikwa yaki? Y'entandikwa y'ebiseera ebyaki? Eby'oluvannyuma. Y'entandikwa y'ebiseera ebyaki? Eby'enkomerero olw'ebiseera eby'oluvannyuma ebyogerwako mu Danyeri essuula ey'omunaana olunyiriri olw'13. Danyeri essuula 8 olunyiriri olw'17 agambye atya? Awo n'asemberawo we nali nnyimiridde, era bwe yajja ne ntya ne nvunama amaaso gange, naye n'aŋŋamba nti tegeera ggwe omwana w'omuntu, kubanga ebyolesebwa bya kiseera kya nkomerero. Bya kiseera kya nkomerero bitya? Atulaga mu lunyiriri olw'19 n'ayogera nti laba nakutegeeza ebiribaawo mu biseera eby'enkomerero, era ekyokuyigiramu kubanga bya kiseera kya nkomerero ekyateekebwawo. Ekiseera eky'enkomerero ekyo bw'ogatta ennyiriri ezo eziri mu lunyiriri olw'14 olw'19 essuula eyo yonna, saagala baluyisayo kubanga biyinza okubatabula, naye ebiseera ebyo byalimu obufuzi bw'abapaapa, obufuzi bw'abapaapa bwe bwalinga bulagira buli kimu ne kikolebwa, n'enkyukakyuka ezaaleetebwa mu nzikiriza, nakyo kyatuuka ekiseera ne kikoma, naye byali byawulibwa ku myaka 2000 emyaka 2023 oba ennaku ez'obwabunabbi
1223 ezitegeeza omwaka buli mwaka emyaka 1223 ebyogerebwako mu Daniel 14 ne 19 n'abirumukaaga n'abirumuomusanvu era mu kiseera kyekimu nti ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ebiseera mu Daniel 12 olunyiriri olwokuna okutuuka olw'omusanvu awo ne bitandika abantu okumanya kiki okukolesebwa kwa Daniel kwe yafuna kye kwali kukola ki kutegeeza nti ebiseera eby'enkomerero byali bitandise okuva ku lunaku Papa Pio lwe yakola ki lwe yasibibwa. Era okuva mu kiseera ekyo ebiseera oba okubala obudde kwali kutandise obutatunuulirwa nga okwa bulijjo. Kale nno ne batandika okutunuulira ebiseera bye tulimu ne kacyo kano ng'ebiseera eby'enkomerero si bya bulijjo. Era gwe obadde omanyi nti ebiseera bya bulijjo buli kyolaba ekikwetoolodde kiraga nti tuli mu biseera ebyaki eby'enkomerero. Yesu Kristo byayogerako mu Matayo essuula ya 24 obubonero tuzze tubulaba. Amawanga galumbagana, entalo ziringa entalo. Simewe bamukitegeera bulungi, endwadde zifuuse endwadde ezitali za bulijjo, naye ebyo byonna Kristo yabyogerako nga biraga nti tuli mu biseera ebyaki eby'enkomerero. Ababuulizi bangi okwetoloola ensi bazze bakyogera lumwe era mu bituuti bakiraga nti ebiseera eby'enkomerero ebyayogerwako mu bunnabbi n'obubonero ku ggulu n'okwetoloola ensi Kristo byayogerako byonna bigenze bikola ki bituukirira. Naye ekyakabi kye kino yagamba nti bwe mutandika okulaba ebintu bino olw'enkomerero n'eba eneetera okutuuka. Naye njagala okutegeeza Yesu ebigambo ebyo yabyogera emyaka 2000 egiyise, ate n'enkomerero y'obuyinza bw'obwa Paapa okusibibwa kwe ebiseera by'enkomerero okutandika kuyiseeko emyaka wagindama 200. Abamu bwe batandikira okugamba nti bino ebintu tebigenda kukola ki tebigenda kubaayo era ne Yesu tagenda kudda, nga babalaatira mu bigambo ebitali bya lusaago. Naye kyenva njagala Katonda wange ebigambo bino byonna aba yabiraba dda era n'abikkulira bannabbi ate nabo ne babigabana naffe. Kankusomere owulire ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri, ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri, ngenda kusoma essuula ey'okusatu. Ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri essuula ey'okusatu agamba nti abaagalwa, kaakano eno y'ebbaluwa ey'okubiri gye mbawandiikira, mu ezo zombi mbakubiriza amagezi gammwe agataliimu bukuusa nga mbajjukiza okujjukiranga ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi abatukuvu n'ekiragiro ky'abatume bammwe ekya Mukama waffe era omulokozi. Era mumaze okusooka okutegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo, ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyiwa. Olundi mu lunyiriri lwokuna, kubanga bajjajjaffe kasookedde nga beebaka byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku ki ku kutondebwa kw'ensi. Njagala ombuulire ensi eno ekyali kyekimu nga Katonda bwe yagitonda. Nenze kyembadde ngezaawo okugyayo nti Katonda yatulagirawo okuyita mu batume ne bannabbi nti abasekerezi ababalaatira mu bintu eby'obulokozi bajja kujja nga babalaata nti mwatugamba no mbu Yesu agenda kujja. Emyaka gino giyiseewo 2000
tetumulabangako mulekeraawo tukooye ebigambo byammwe naye muze mulaba obubonero nga bubeerawo buli wolaba obubonero ojjukira ebigambo bya Yesu agamba nti muyimuse emitwe gyammwe kubanga enkomerero eneetera okukola ki eneetera okutuuka ebyo bikyali bisa byakuzaala naye enkomerero ekola ki ejja twalaba wano covid n'akaabya abantu ne banoonya Mukama naye nga beerabidde abo bwe bumu ku bubonero obulaga nti ebigambo bannabbi bye bayolesebwa binaatera okukola ki bituukirira era bitutegeeza nti Kristo eyasuubiza agenda kujja era tuli mu biseera ebyaki eby'enkomerero kale gwakola byonna byokola byeweekola engeri gye weeyisaamu jjukira kino nkutegeeza olwaleero muganda wange mwannyinazi okudda kwa Yesu kuyinza okuba kuluddeyo era Bayibuli egamba mu bbaluwa eyo yennyini eya Petero essula ey'okusatu agamba nti Katonda embala ye si y'emu n'eyaffe olunaku olumu eri Katonda gy'emyaka 100 ate eri Katonda emyaka 100 olunaku lumu akati gwe bw'olowooza nti ebiseera bya Katonda engeri gy'abibalamu y'emu n'ey'omuntu ajja kujja nga totegedde kubanga yatusuubiza nti ajjanga mubbi singa omuntu nannyini nnyumba yamanya omubbi wanajjira yandibadde asigala akoze eki atudde asobole okukuuma ennyumba ye n'ebibye naye olw'okuba otulo tutubba toyinza kumanya mubbi we yajjidde nti oba omubbi yazze ku saa 9 oba bazze saa mmeka naye nga bamaze dde okukola ki okukubba kale Yesu kyava tulabula nti tusigale nga tutunula okutunula kw'eŋŋamba kwe kutunula okw'ebyomwoyo osigale nga omanyi wajja ovudde ne wajja olaga weekwase Mukama obulamu bwo wadde ensi eyogera byeyogera esekeramu era ebalaatira mu bigambo bino gwe osigale ng'omanye nti yasuubiza mwesigwa okutuukiriza olugero oluli mu Matayo essula ya 25 olw'abawala 10 kyakuyiga gye tuli nti waaliwo ekiseera ekyokulinda anaawasa omugole ebiseera ebyo tebiringa eby'ennaku zino ennaku zino abasajja be basooka mu kanisa oba mu kereziya oba mu muzikiti naye ebiseera biri nga omukyala munnange yalinda bamukole ki bamukime w'abazadde be naye mu lugero luno anaawasa omugole baalinda okuva emisana embaga zaabeerangayo ekiro ne balinda anaawasa omugole n'alwayo kale nabawala bano 10 ne bakola ki emperekeze ne zirinda ne zituuka ekiseera ne zikola ki ne zeebaka naye kyagezaako okutugamba nti wajja kubeerawo okukola ki nabagambye nti Katonda waffe tasanyukira ffe kuzikirira mu bibi byaffe atugumiikiriza ayinza okuba agumiikiriza gwe nange twenenye tusobole okukola ki okulokolebwa singa bwakabaka bwa Katonda bwakomawo dda singa enjiri tugibuulidde nga bwe njibuulira enkyene yaleero n'otegeeza banno ntuli mu biseera bya nkomerero bakyuke okudda eri Mukama ate kyeki n'aba kimulwisaayo kale Bayibuli ezze tulaga nti wajja kubaawo okulwawo naye eyasuubiza ajja kukola ki ajja kutuukiriza ojja bisoma ebigambo bino mu Matayo essula ya 25 olunya olusooka okutula ku 25 nti anaawasa omugole yalwayo teyasazaamu kujja kwe naye yakola ki yalwayo teyayiwa mukazi we waliwo bangi nnyo abagenze mu kwanjula omukazi n'alinda omusajja okujja n'atajja naye nga baafumbye emmere ab'ekyalo ne bajeggwera naye nga anaawasa omugole takoze eki talabise naye Kristo waffe omugole omusajja asuubiza nti agenda kukola ki agenda kulabika embala ey'ebiro si y'emu n'eyaffe naye ate atugumikiriza ffe twenenye tuleme okuzikirira mu bibi byaffe kale mu biseera ebyo eby'emabega nti Abadiventi baalindirira nnyo abakkiriza Abadiventi baalindirira nnyo n'essuubi lingi nnyo era naffe tulina okusigala nga tulina essuubi nga tulina ekyo kye tusuubira nga maama bwe walindanga maama akomewo ng'alina kye yakusuubiza naffe tubeere n'essuubi erifaanana bwe rityo kale no mu biseera bino eby'enkomerero mu kakyo kano nga tulaba
tulaba tulinga abakutte ku kyetubadde tulwanirira kyetubadde tusuubira ate tuleme kusuula bwesigwa. Essuubi lyaffe ddamu tulikole ki? Tulinyweze erya Tito 2:13 kwe kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Lyessuubi eddamu erina okututambuza okutuwanirira okuyita mu nsi eno y'ekibi omuli abasekerezi. Njagala okutegeeza muganda mwannyinaze, jjukira nti byonna by'okola tuli mu kiseera eky'enkomerero. Tereeza amakubo go, Kristo akusiŋŋaane nga weeteeseteese. Njagala okwebaza olw'okuba ofisi zo ekiseera nga tonna bagenda ku mirimu gy'enkya n'eyaleero, tubeereko ne kye tugabana ku nsulo ey'enkya. Mukama akikubalire, akuwa omukisa okuyita mu lunaku luno olwaleero. Katusabe. Omulungi ow'ekisa Mukama Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, njagala okwebaza obadde wamu naffe mu by'okuyiga bino enkya n'eyaleero. Kkirizayo Mukama ebigambo bye tugabane bireme tusaliza omusango olw'okuba tetweteeseteese ng'abawala bali abataano, naye tweteeketeeke tubeere ku bana abataano abagezi abeeteekateeka ne basisinkana n'awasa omugole. Naffe tubeere tusisinkanibwe nga tweteeseteese. Okwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.